Ekibogwe abalimi obutamanya ngeri gye basobola kugusitulamu saaka akatale akatono bye bimu ku bisoomooza ebinokoddwayo abalimi b'Emmwanyi e Kannungu era bagamba bikyabalemesezza okuganyulwa mu kirime kino. Tuyina mu challenges tinkabula kuzigamba kujana chairman agenda ali kuzimanya aba district ni bazimanya mazima tuyine challenge emwe tituineho kuombeka na hati ya tuyaralikiriro mu byo kwezi bari kwija kutukinga. Just don't grow any more coffee, don't do anything, just add value for what you have. I know very well when you add value and the farmer gets a little more, I can tell you in the next 5 years you'll have 20 million back. Okusinziira ku Winnie Bavuga owa Buffalo Agro-Tourism Mixed Farm ekisolo balina n'ekizibu ky'ettaka eritabamala saaka enguudo embi n'ebirala bye bagamba nti bikoze kinene nnyo okulemesa abantu okwejjumbira okulima ekirime ky'Emmwanyi ng'oba oli awo bandibadde bejja mu bwavu. Sente z'okwombeka tizitubuliire kwenkaho kwombeka niho hakyatubuliire omwanya guturiho turichi no gwa government nkani tekyayenda ebintu by'okulizinga ngene jo ni challenge tinkabula kugigamba ejja hindukuruga. Kyokka wadde nga guli gutyo waliwo n'enkola yatandikibwawo eyatuumibwa omukazi w'omutima n'ekigendererwa ekyokuzzaamu abalimi essuubi naddala abakyala n'abavubuka era amaka agasoba mu 1,200 ge gaganyuddwa mu nteekateeka eno. Omukazi w'omutima model is a model which targets a woman as a change agent in the household and youth as village agents. So when we are producing coffee, we produce coffee with the women and their household, of course husband and children. And when we are targeting a household, we support a woman to know how best to. Consolate Tumwesije akuliye enteekateeka eno agamba nti newankubadde bingi bye bakoze okusobola okugoba obwavu wabula ku Mmwanyi kwe batadde essira kyokka ekyennaku tebannagifunamu nga bwe babadde basuubira. Agronomy, how to plant coffee, how to take care of it, and when it grows and it yields, then how to pick the coffee seeds and how to dry them. So that is what we train women. For youth, they are the ones who do extension services, who move house to house to teach women how to grow coffee in a better or standard way. This coffee processing plant is going to improve farmers' incomes because it's going to be grading and sorting farmers' coffee, and that is part of quality control, quality improvement. And in that regard, the farmers are going to enjoy better prices, and it is even a government strategy of improving households' income. Mu kiseera kino abalimi b'Emmwanyi mu kitundu kino bafunye essuubi olw'enkolagana eteereddwawo wakati w'ekibiina ki Coffee Investment Consortium mu Uganda ne Pulezidenti Museveni okutema evvuunike ery'okubazimbira ekyuma ky'Emmwanyi ekigenda okubayambako okufulumya emmwanyi eziri ku mutindo olwo basobole okufunamu.